Weewaawo Farida mukadde kano oba toli mugumu nnyo osobola okuyungula amaziga bw'owulira ku bigambo abantu abali ku kitebe kya NUP mukadde kano abagezaako okubaako bye boogera ku mbeera gye bayitamu enzibu ennyo okuva abantu baabwe lwe bawambibwa okuva abantu baabwe lwe babuzibwawo ssaako n'abo abafiirwako abantu baabwe nga baali mu struggle obaolyawo y'okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga. Njagala okutegeezaako nti tuli ku kitebe kya NUP wano e Makerere Kavule era ng'ekigenda mu maaso kwe kutotola engeri abantu abasibibwako abaabwe abantu ababulibwako abaabwe embeera enzibu ennyo gye bayitamu era njagala okutegeezaako nti bw'obanga osobola okwetegereza mu tenti wali osobola okwetegereza pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekisinde kya People's Front for Transition Dr. Kano Kiza Besigye Kifeefe Ssaalongeria Sirukwago General Mugisha Muntu Oyera Kenyi Lukyamu Emani n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo abazze wano ku kitebe ky'ekibiina ki NUP okwetaba mu kusabira abantu abo abaabuzibwawo abantu abaafa mu struggle ssaako n'abalala abanyigiziddwa mu mbeera etali emu oba endala. Ekibaddewoko emabegako awo be bantu abalina abaabwe abaabuzibwawo ababadde bakotola engeri abantu baabwe babuzibwawo era ne batubuulira ku mbeera enzibu ennyo gye bayitamu nga bagamba nti akadde kano embeera erakalirira era we tutuukidde olwaleero nga abantu abamu bagenda kuweza sekukulu 4 bukyanga babuzibwawo abamu bagenda kuweza sekukulu 3 bukyanga babuzibwawo abamu bagenda kuweza sekukulu yakubiri bukyanga babuzibwawo ate nga abalala bawezezza oba olyawo omwaka mulamba kasookedde bantu baabwe babuzibwawo. Ekiriwo omukadde kano kwe kubanja gavumenti eddize abantu baabwe oba abo abaabuzibwawo nga tebalina musango bayimbulwe baddeyo mu bantu baabwe ate nga n'abo abagambibwa okuba nti bawambibwa wabula nga ne buli ebuli eno tebalabika abantu baabwe bagamba nti bayita mu mbeera enzibu ennyo oba olyawo etasaanidde era bandyagadde okubeera nti baddayo mu bantu baabwe baddemu okweyagalira mu bulamu obwa bulijjo. Ebigambo bingi nnyo ebigenda maaso n'okubeera nga byogerwa era singa bano banaaba bamaliriza okuwa obujulizi oba okwogerako eri abakuŋŋaanye wano ku mbeera enzibu gye bayitamu ate tujja kwetaba mu kusaba okugenda okulabirwa bannaddiini ab'enjawulo nga basabira eggwanga olw'embeera enzibu ennyo gye bagamba nti bayitamu era abakulembeze ab'enjawulo oluvannyuma bajja kuvaayo boogereko gye tuli era ebigambo byonna ebinaayogerwa wano tujja kuba nga tusobola okujja nayo mawulire gaffe agagambuza ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpozi n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Bigambo bingi ebigenda okwogerwa tujja kuba nga tubikubuulira mu mawulire gaffe. Bwe kyolina okukola kwekuumira ku BBS Telefayina eyaffe osobole okugoberera byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nze Ronald Kitanda Davis Muhumuza abadde ku kamera tusinzidde wano ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule komyewo Farida gy'oli weeyongereyo n'amawulire agagyotobadde Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale webale nnyo Ronald Kitanda ne Davis Muhumuza ali emabega w'ebifaananyi ebyo nga bwe mubirabye nga bwe bakutegeezezza ensonga zonna bagenda kwongera okuzirambulula mawulire gaffe aganaddira okuligambuze ku ssaawa emu ate ne mawulire ageesi